Abasubuzi bannamakolero osane kampuni eziyola kasasiro mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala babanguddwa ku butya bagenda okuddamu okukola emirimu gyabwe n'okusobola okubeera nga batangira ekizibu kya kasasiro ekibadde kifuuse eky'amaanyi mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala. Olunaku olwaleero ekitongole kya KCCA kibangudde abasuubuzi kw'ossa ne bannamakolero okusobola okubeera nga batema empenda nga bakwatira wamu butya bwe bagenda okumalawo ekizibu kya kasasiro. Omusomo guno gugendereddwamu okubangula abasuubuzi engeri gye balina okukwatamu kasasiro gwe babeera bajje mu maduuka gaabwe obutamumansa mu kibuga Kampala kw'ossa n'okumusunsula okulaba ebifunda okubikolamu ebyegasa plastic okumusunsula n'ebintu ebifanaganako bwe bityo nga tekigenda kuddamu kubeerawo nti kasasiro yenna atwalibwa lumu wabula nga kampuni ez'enjawulo zijja sunsula ebintu ebyo era nga basabidde n'abantu abakolera mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala obutaddamu kugatta kasasiro n'abantu ab'enjawulo abalina amaka mu Kampala obutagatta kasasiro wabula bateekawo ebikuti eby'enjawulo okusobola okumusunsula. Tuleme nga bwe tugamba nti amazzi bwe bulamu naye ate ne tugasasulira ne kasasiro bwe bulamu kubanga bw'otomuggyaawo agenda kukuleetera endwadde. Osevinga 2,000 z'obutawa muntu oba atwala kasasiro naye ng'ate ogenda kusipendinga emitwalo 10 consultation mu ddwaliro n'eziyongerwako ez'eddagala n'eddagala. Naye ekirala mulimu bannaffe abeenyiga mu mulimu gw'okutambuza kasasiro era tubataddeko ebisujjoji nga tebali registered naffe ne bajja mu community ne baba bajjako ssente ate ye alina engeri gyakukemerera nti ye asalako naye nga talina waaswala kasasiro. N'olwekyo twagala buli yenna yeenyigira mu kuggyayo kasasiro mu bantu ateeka okuba registered kubanga ffe omulimu gwaffe nga KCCA wakulabika nga tunoonya omuntu oyo atwala wa kasasiro era amuteeka mu kifo ekituufu. Ekyakyogedde gaba license. Buli muntu yenna alina bizinesi mu Kampala alina okuba neewaateeka kasasiro. Ekisooka amuteekawo ng'amusootinga. Ekyokubiri alina wamuteeka awatali nga oba nga kasasiro katabwanya baliraanwaabo. License eyo ebeerako clear nti olina okuloonya kasasiro omuteeka. Then waliwo ne bannaffe abazimba ebizimbe nga bamalirayo ddala completely space. Waliwo space zetwalizaavinga ezo zandibadde zibeeramu ebifo ebyo mu buteeka muntu oba apartment wekuumira kasasiro. So tugenda kwongera okunywezaamu mu conditions eziweebwa nakibuga mu ngeri y'okuteekateeka ekibuga. Bizinesi gy'oteekawo nja kukubiriza bannaffe okukozesa omukisa gwo. Waliwo bannaffe abatandise bizinesi kaŋŋambe ab'ebikajjo abalina wheelbarrow ebikajjo basanga nga twakirinize bamaama baffe bakirinize ekibuga naye ate ne bawa bakasitoma baabwe ne baliirawo ne balekaawo. Waliwo bannaffe aba entrepreneurs aba chapati z'amagi batukoze bubi nnyo naye nga tubawadde warning bwe tunajja ate tugamba nti ate nze ndi mufuna mpola banjigganya. No, tetukugaana kukola naye kola buli kimu kyokola nga kiri mu mateeka nga bwe galagira. Ye akulira ekibiina ekyakasiita nga kino kye kigatta abasuubuzi mu Kampala ne mu Uganda okutwaliza wamu Tadias Musoke Nagenda ategeeza n'agamba nti omusomo guno ogubabanguddwa baakuguteeka mu nkola era amagezi agabaweereddwa bagenda gateeka mu nkola basomesa abasuubuzi mu kigo ekikulu eky'eggwanga Kampala okusobola okubeera nga basunsula kasasiro n'okusobola okubeera nga bamuteeka ewantu ewatuukibwa amangu okusobola okubeera nga abamuyoola bamuggyawo olwo n'ekibuga Kampala kisobola okubeera nga kitereera. Tadias Musoke Nagenda ayogedde bw'ati ku nsonga eno. Nabyawo mutuufu naffe tubadde twagayaalamu ate sina kubeera na budasitipini zibokka naye ate ndabira ddala tulina n'okusobola okubeera nga tubikyusa. Tubadde kuko n'okusoomozebwa okulala ebintu ddala eby'amasannyalaze etekinologiya okusoomozebwa okwo tubadde twegeyangamu n'ekitongole ekya UCC. Naye twafuna omukisa nti mulimu twali tulowooza nti kizibu kwebyo ebintu oba westi ate bo ne babirabamu golobi kati bajja babigula buguzi kati ne bw'otambula mu maduuka agasinga kizibu okusangawo kasasiro. Ate ye kansala Silivia ategeeza n'agamba nti nno ensonga eno yakolebwako era bakwongera okugisomesa abantu ab'enjawulo okwetoola ekibuga Kampala era ku musomo guno naye ayongedde okuttaanya. Edampinga kasasiro wabula n'ebitundu ebirala waneno mu ggwanga byonna local government ez'enjawulo. So eno National Police on Solid Waste Management yeetaagizibwa
as early as yesterday. Yetagisibwa bagimalirize mangu ate bamekire sure nti consultation zikolebwa ddala okuvira ddala ku muntu wa wansi akuŋŋaanya kasasiro akola kasasiro kwegamba abantu ab'enjawulo bano abamu manufacturing abamukola okulaba nga tusobola okubayo n'ekintu ekituufu ekigenda okutuyamba mu kumanaginga kasasiro atufuukidde ekizibu mu ggwanga lino ddala kasasiro ow'emmere oba gubayita organic waste. Assalamu alaikum. To review enough money to review our ordinances. Usually, we work with partners. When we get partners to support us to come up with these ordinances, then we are good to go. So for the solid waste management ordinance, very soon, as soon as we get partners to support us, we are going to be doing it. But then, I also still want to take it back to the office of the Attorney General. The ordinances that we do, they take 3 years before coming back. You can imagine in the last 7 years, the Attorney General has only okayed 2 ordinances. The Lord Mayor has signed only 2 ordinances. I think the green infrastructure ordinance and the one on the outdoor ordinance. Those are the only ordinances. But we have done so many of them. But most of them, unfortunately, are still stuck in the Attorney General's office. But for solid waste management, we are going to very soon start on the process as soon as we can get the fund. It's the first time in the history of Uganda. Mu Uganda. Obwakasasiro mu Uganda ate nga tutekamu ssente ababonabona tetwegatta kyokubiri twagala twebaze pulezidenti wa Museveni olw'okubeera visionary n'alaba nti kino shida yaffe yakasasiro gyetubadde tweteereddeko ffe bennyini Abannayuganda through our leaders abakesisiro nagituyambako nga tufundayo omuntu atuledde solution. Naye we're not so happy nti lwaki tugenda Ghana tugende China ng'ate ffe bamenye kasasiro etteeka liri oli kati kasita tujja kasasiro ebeera yaffe kyokka ffe temutuwuliriza koze decisions mugenda state house temutuwuliriza kyokka solution tukirina tukitegedde ate kati ffe teri patriot oba nationalist asinga ffe mulowooza nti bizinesi yaffe yabataaso basiraabe simanyi naye kati eri omukira byonna bino titulina ba PhD nga bana kubanga ffe tugamba nti waste management eri all so kitubadde tusaba ekisookedde ddala nti Museveni kati wotuuse wetaga support okuva abantu nga ffe kuyamba ebintu nga zino Yakasasiro tebiri strategic nnyo tibalina okujja ku state house we can help you kubanga leadership is kati tuli wano tusaba otulabe